أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا أنتم لبرون سويتوا الله لبرلا أبينغا توبرون في الدنيا والآخرة برغانا تجينا كبيرانغا تنولي بإذن الله كيفية معرفة المخرج كيفية معرفة المخرج omuntu ayagala okutegeera obufulumiro bw'ennukuta amangu ennukuta eno oba ennukuta eri efulumirawa omuntu oba oyagala okutegeera ennukuta obufulumiro bwayo okola otya amagezi ki ge tukuwa amangu amagezi ge tuwa omuntu yenna ayagala okumanya obufulumiro bw'ennukuta obanga oyagala okumanya ennukuta ya Qur'ani efulumirawa olyoka osome Qur'ani ng'ogitereeza amagezi ge tukuwa dira ennukuta eyo ogiteekeko sukuunu dira ennukuta eyo gyoyagala okumanya obufulumiro bwayo ogiteekeko sukuunu omala ogiteekako sukuunu odire emabega gaayo oteekeyo hamza ogiteekeko hamza newe ogiteekako empeerezi yonna gy'oba oyagala then ennukuta eno gyoyagala okumanya obufulumiro bwayo ogiteekeko sukuunu ogiteekeko akabonero ka sikuunu oba shadda omala ogiteekako sikuunu oba shadda then emabega gayo ngambye oteekeyo hamza oba osobola oteekayo ennyukuta endala yonna nga mpeerere then osome abba oba katugeze nti oyagala kumanya obufulumiro bwa nnukuta ya mimu mimu giteekeko sikuunu emabega gayo oteekeyo hamza ogiteekeko fatiha ogambe bw'onaalaba eddoboozi weriyimiridde oba werikutwikira eddoboozi kasita owulya nga likutuka omanya nti obufulumiro bw'eyo ennyukuta buli ku mimwa ekyokulabirako ekirala bwe mba njagala okubeera nga ntegeera obufulumiro bw'ennukuta ya thaa'u enda kuddira ennukuta ya thaa'u giteekeko sukun oba shadda oluvannyuma emabega gaayo nteekeyo hamza giteekeko empeerezi gye mba njagadde kati katudire nti tugitaddeko sukun emabega gaayo tutaddeyo hamza eriko fatiha tugamba ath eddoboozi bwe likutukira bwe tumanya nti ath omumwa guli mu mbeera ki oba olulimi luli mu mbeera ki lulumiddwa amannya agawaggulu kitegeeza nti tha eva ku mannya agawaggulu n'enkomerero y'olulimi ath wava tha ate bwemba njagala okumanya ennukuta endala ezifaanaganako nga jimu emba njagala kumanya jimu evawa era njiri ya jimu eyo nenyiteekako sukun then embaga nenteekayo ennyukuta nga ajje oba baau nayo kyenkola abbe nabwe kityo ennyukuta zonna oba oyagala okumanya obufulumiro bwazo oziddira n'oziteekako sukun ate emabega gaazo n'obeera nga oteekayo ennyukuta yonna then kubanga lwaki tuteekayo emabega ennukuta yonna olw'ensonga sukun teyimirirawo yokka tosobola kusikoma sukunu ng'eri yokka so emabega tuteekayo ennyukuta egiyambako ne tujatula ennukuta eyo ne tubeera nga tumanya obufulumiro bwayo lwaki bwe kityo bwe kiri olw'ensonga nti ennukuta yonna weba eriko akabonero ka sikuunu ako tukayita kabonero kuba empeerezi tulina 3 naye akabonero ka sikuunu ennukuta eyo ng'esirika ennukuta eyo weba esirika mwana wattu enywerera nnyo mu bufulumiro bwayo oba tugamba nti ebeera nnyo mu bufulumiro bwayo okusinga ennukuta etali ya sikuunu oba ennukuta ey'empeerezi buli nnukuta yonna webeera ya sikuunu ewulikika nnyo mu bufulumiro bwayo thats why nti era bwe tuba tusoma ennukuta nga za sikuunu n'ebitendo byazo tubiwulira nnyo okusinga ennukuta eyo nga si ya sikuunu bwe kityo mwannawattu bwe kityo bwe kiri ennukuta yonna wejja nga ya sikuunu ewulikika nnyo ebitendo byayo era neetegeerekeka nnyo osobola okuzibuzaabuza nga si za sikuunu tugamba aba asomye tha oba asomye za naye kati giteekeko sikuunu era jamanya nti anagaye oli agaye lwaki olw'ensonga nti mwana wattu we tuba tusoma zirabikira nnyo mu bufulumiro bwazo ennukuta ezo nga ziriko sikuunu wabula weziba nga za mpeerezi awo nno obufulumiro bwazo yes ziba sigala mu bufulumiro bwazo naye nga zibeera wala zeekoona ne zidduka mangu ba olinaga
aliwa asinza eriwa kweza ebbiri esinza okubeera nga zinywerera mu fulumiro bwayo ab oba abba olina aba oba nagamba ba ta olina at olina sa olina as ogenda okulaba nga ennukuta eriko sukun yesinga okubeera nga enywerera mu fulumiro bwayo okusinga kweziri ezitaliko sukun. Nabwekityo bwetuba twagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta bwonna tuddira ennyukuta ne tugitekako sukun emabega gayo ne tuteekayo ennyukuta yonna yonna ng'eriko mpeerezi then ne tujatula eddoboozi we likutukira womanya nti obufulumiro obwo oba ennyukuta eyo weeva. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.